waliwo dadi badde nkusaba onjagale nga mmwe wabadde njagala n'ekyokulaba baami nkwegayiridde baami nga nkusaba amaliro ga mami tugazimbe baami nkwegayadde nya tukwatagane bino ebya mami okubeera nga mubadde musika mugwa bikome obeerenga tubeera fembi ngulira kasoda oba nga mubeerenga mami kubanga buli kizibu ekibadde nga ku ssomero nga kinyumiza mami oba nga like osobola okusalawo by weekend osobola ogenda naawe nembeera naawe oba nojja netusiiba naawe netulya ku sowaani yemu nga tubadde tukola mami nkwegayiridde dadi amagama mugazimbibwe badde njagala onjagale nga mami badde njagala omwana wambaye atya ku mpewo Mondo nswazizza nnyo not acceptable nze n'ekitiibwa kyange kyembadde nkuwa kikomyawo nganaku ofunye olw'omuganda waffe nono olunaku twali tetusuubira ntuyinza okutuuka ku kino kyamawulire nga twogeraganya kusala na Mondo ekyennaku era ekyatumalamu amaanyi natandika kubira mwami essimu kyalimba bulungi nga buli kimu akola ki kuba Sala yagamba nti saagala kyankalanya amakaago oba kinze njagala buyambi bwaki bwamala kubanga yayita muwasizza Sala nga akubanga amasimu nga yeesiba ku Mondo lwajja nga tusirikiriramu omwana twesonanga ngafanyine ng'asobola okusoma bwe bityo Sala nga agamba kangende sina kyakola mu bulumi yinza okera nenvaawo kangende nkomplementinga Mondo nze kennyini kubanga nze nazaala omuki omwana okumugamba munnanga ate oyinza okufuna obuzibu oyinza okutima n'agamba kangende ondeke ng'era abaddenga n'omutima omuki bwe yagenda yembusawo bingi naye bwe yagenda ku kyaki Sala muganda wange yakubibwa naye nga tewali kyamanyi kye yali akola ki wabula yali ayagala kasente wakini bwe yakubibwa ne Mondo yennyini kubanga baamuyita n'ayingira munda mu ki gye baamuyita ne bamukuba bubi nnyo Sala yakomawo era yatuukira na mu ddwaliro n'agendako kagundi ne bamugamba munnange Mondo ye tasoboka netugamba wakiri Mondo yandibadde nga awaayo bufiisi ku ssomero oba muwadde n'eddwaliro nti omwana alwadde kanteekeyo ki fiizi tewali kirala kubanga tebamusabye kyakwambala tebamusabye sente za mmeezi abiri lunaku wakiri ebitono ebisooka kale yandibikoze ebigaana Sala n'agamba kyayagala Mondo essaawa zinayagala nfe enveewo kubanga yankoowa naye siina kyamaanyi kyemusaba buyambi bwani n'agamba nti Mondo akimanyi nti omwana we kuba Mondo alina we yagamba nti bagende ku musaayi Sala n'amugamba twala omwana Mondo teyakikola Mondo yamala n'addamu n'agamba Sala nti omwana kamale gakkiriza kubanga alimu ekifaananyi kya jjajjaawe paka ku lasti tutuuse kuba na Sala basenga nga beba buli kimu baddadi nga beba buli kimu kuki omwana oyo watuba tekubira Mondo nti Sala mulwadde oba maama w'omwana mulwadde ava makite yamuwasa tonsonga twali tukimanyi atajja kuwa buyambi kubanga yatayagala Sala kasita Mondo omwana ono wo naye tugenda kusaba kintu kimu totuggyako mwana wabula tusaba omwana bw'aba ayagala asobole okukola ki oba ozza okumulaba naye ng'omwana tukola ki tuli naye kubanga kyeyayagala maama we mukulu Mondo buli buyambi nga bwe yaleetanga yasookanga baali nga bakusika muguwa nga tasobola agamba nti nina omwana egindi kankwata akasente kano nkawo omwana yasookanga toliba mawulire ate genda makindye balooya kati ng'ate akasente kamala yiteeyo ne kalyoka katuuka kwani kalyoka katuuka ku mwana naye nga omazi byakusika muguwa nga si bya mirembe kaakati muganda waffe ono yakubagananga ne Pastor Mondo oba mukulu Mondo olw'ensonga nti yali afiiririra mwana si ye nti oba yali amwetagako sente zakulya nti oba ki naye yali afa kuki ku mwana ono kuba engeri omwana ono gyali omuto bambi ayagala tisalabirira omwana we amukuze amanye nti naye alina omukwano gwa taata nti taata gyali aweereza school fees ezo yesi yaziweerezanga naye nga mukumala kukola ki
kumala sikamuggwa naye nga yaziweerezanga ngera omwana asomera ku St. Lawrence kakati beeralikiza tulina maama yafudde tetumanyi omwana oba agenda kuddayo okusoma tetumanyi nti obakuze nti tunaddamu okukafuna naye nga Saala mu kufa tusigadde omwana wa Mondo kubanja Mondo simanyi kimulabangako naye omwana gwendi naye kaakati nga bali bannaye basabye ku taata w'omwana obuyambi kuba sente zigenda mu ddwaliro nnyingi tetwasobola kubanga essimu tetwasobola kumusaba ssente netukola ku by'omuntu waffe byonna omuntu n'afa naye mu kufa yawaayo emitwalo 17 egy'okuziika kaakati wayo 17 okuziika ffe tetulina buzibu na mwami wange Mondo tetwagala buyambi bwa mwana waliwo dadi bali nkusaba onjagalinga mimi wabadde anjagala n'ekyokulaba bami nkwegayiridde bami nakusaba amalo ga mami tugazimbe mami nkwegayadde nyatukwatagane bino bya mami okubeera nga mubadde musika mugwe bikome obeere nga tubeera ffembi ngulira kasoda oba nga nawabeere nga mami kubanga buli kizibu ekibadde nga kusomero akinyumiza mami oba nga like osobola okusalawo by weekend osobola ogenda naawe nembeera naawe oba nojja netubiri adami kusaba tubeere nga like tuliasika mukuba nti ngulira engoye tulize tulimawala tulize tulimakooti no batubeere mumbeefu ondage baganda bo ondage jjajja wange ondage baganda bange besitamali Mondo, seriously? That is so touching. I feel so bad that my child is there begging for help from his dad on a national television. Mondo menyo mutima. Ndi mama. Toto, breathe in. Breathe in. Okay. Now let's get to reality. So Mondo, you mean when you were tapping it, you weren't enjoying it? Why don't you look after this child? No, like seriously speaking, where you touchy? Chino bya kundusa Uganda, bino bya no, this behavior is not acceptable. Omwana wa bayatya kumpewo. Mondo nswaziza nnyo. Chino chikolebwa obolidde olukwe mu Katonda wagwosinza okwo kulya lukwe mu Katonda bulijjo gwogamba God Father God help me God omuliddemu olukwe olw'omwana ono gwoyisizza bw'oti omwana omuto. Come on! No! $17 gye wawaayo okuziika omukyala gwe wali otapingako. Toto kola nnyo sente. What? Mondo! My goodness! I can't believe this! Omwana otomuleka kubonaabona bw'ati. Ate zo singa nali mwana oyo nandikwesonye nekulaba ne mu ngalo. Nengamba taata kafuuwe. Sikulimba. Mama bannaye. No, this is not acceptable. Nze n'ekitiibwa kyange kye mbadde nkuwa kikomyawo. Ate ebigambo byange sibimira kikomyawo. Paka nga maze okulaba ng'omwana oyo omulabirira. Some of us are even looking after kids who are not ours. Netufaina ate togo haso genda okuza abaana gye bali bulungi sinza abazaala.